Ddala nze Salongo Lusiba tuli mu kanyomero kaffe twogerere ensonga ez'enjawulo. Leero lunaku lwakubiri akadde tukongerako ne tubanga tutunulira ebyobufuzi kubanga ebyobufuzi gwe musaayi nga bw'olaba omubiri gwo ate mu ggwanga gwe musaayi bye bitereza buli kimu. Ensonga lwaki tunoonya abakulu bano ne bajja wano babeere nga balina ensonga engeri gye bazitaputamu oba oliawo n'okuba nga zitambula. Tusigaze eddakiika ntono nnyo. Kino kye kitundu kyaffe ekisembayo yakatwegattako tutunuulidde akalulu k'ekawempe ate kati tutunuulidde obulamu bwa Dr. Kizza Besigye oba oliawo n'akalulu konna okutwaliza wamu mu ggwanga. We tugendedde okuwummula Mugoye abadde yakamaliriza okutunnyonnyola ye butya bw'alaba ensonga naddala ku bulamu bwa Dr. Kizza Besigye. Abbas, njagala nzijeewo ku bulamu bwa Dr. Kizza Besigye. Dokita ono oba nabadde ndaba abantu abamu oba abatawagira opposition be babyogedde ndowooza gwe mutima gwe babadde nabo nga baga nti kakati gwe omuntu wazira emmere lwaki toyenjebuke kutuuka ku sseeryo kubanga dokita bwe yalabiseeko mu butuufu nga toyinza nakulooza nti bayinza omutuusa gye bamutwala naye twabadde tuli awo mbu yatuuse era gyali kakati omuntu nagamba nti eyo njala kubanga yazira emmere kakati bamuwe emmere obulamu bujja kuterera. Embeera ey'okudaaliranga mu bulamu bw'abantu n'abantu okutunuuliranga bannaabwe ng'ekisekererwa mu ggwanga lino n'ekikulu ennyo ye CDF okuvaayo n'akola statement bwetyo. Omanyi okutunulira ensonga zino Abbas gwomu ku bantu abatunulira ensonga nga totadde mu byabufuzi naye ng'otunulira ensonga nga bweri. Kati njagala oyogere ku bulamu bwa dokita. Kakati mu ebiseera byange ebisinga obungi njagala nnyo bannayuganda tulabe eggwanga weriri erivudde ne weryali buli mu kimuleetera okusalawo wawonga okusiza ku ndaba y'ebintu n'engeri gy'obitegeeramu. Olwaleero mutabani wa Mwami Museveni statement gye yakoze CDF mulamba statement gye yakoze olunaku lumu n'agambako mutabani wange ti abajja bagambe siriiyo naye bwe yajja nabaga tata abagambye takola ki taliiyo kati ebintu abayogeddwa mutabani wa Mwami Museveni bye bintu nange mutabani we byayogera nga agamba omugenyi yali anjagala era ebyo ebigambo nze sigenda biteeka ku mutabani wa Mwami Museveni bigambo byennyini ebyayogeddwa Mwami Museveni byeyagezezaako okwagala otegeeza eggwanga kubanga ne Kanamwangi Junior bwe wamugamba nti bagambe siriiwo naye bagamba tata bagambye agambye taliiyo kaakati njagala nnyo baganda baffe bafune ku kifaananyi ekigazi baddemu n'ak'obuntu olunaku lumu nali ne bannaffe tebaali bana wali munnaffe gwe waleeta wano nga subscribinga na NRM ne mugamba olwali olaba nga omuti gwa sabbuuni gusigaffe ebbeeyi n'agamba olwo eggwanga likula eggwanga olwo liba likola ki ebbafu ya 5 sabbuuni wa 5 akasanvu kakaga walala n'agamba eggwanga liba likola ki liba likula bwaddako emabega nti ebyente baagabanga bigabe kati abantu bibagula bibagala kulyanga enva ye nagamba eggwanga likula bantu kati bannaffe n'abasubscribinga n'NRM bana bannaffe aba PLU bandibaddemu ak'obuntu ne batunuulira eggwanga generale ne batatunulira bukiro bwa sukali bwe bafuna n'emigaati gye bafuna tiwaliwo atalina access eweebwa buweebwa mugaati kati gwe gyolina bagukuwa buwi okiwulira ne waliyo atalina yadde obusobozi obugumu wanga ajja kutuyanira okugufuna okugulya ate ng'aguzekana akatono. Yes, olwaleero obulamu bwa Dr. Kizza Besigye tetwandibubalaatiriddemu tibeba abaawayo obulamu bwabwe nga basuubira Uganda okufuna okulukuta omubisi gw'enjuki era nga balowooza ekigiisa Pearl of Africa bwe kye baali balwanirira. Salongo nabawadde Kanamwangi atereeze kino ekintu Abbas tofaayo nja kuwa agambye mbuffe tuli eri lwa busukaali lwa busabbuuni n'akanyama kigaati ate nga Kanamwangi yeesimbawo sebo gwe tewagaba sabbuuni kati ugamba ebigambo bingi kale genda maaso Abbas ebimu ne bisobola okunyimisa kadi ya National Unity Platform singa nsangibwa nga ngulirira oba nga nagwe mpadde kero ya sukali oba mutegwa sabbuuni kati ekyo kikodo oba tokimanyi
mu national platform ne bansanga Busanzi ng'ogabwa saketi y'omunnyo ne kizuulibwa okiwulira ng'ogiwa simbwa ekyo kisoboka n'okuteekesa kusita mu basobola okuvanya ku kaadi ya Legend Vision baga gusokodde wabbali n'okwata saketi y'omunnyo ogiwe simbwa fe ekibiina kyagala nnyo baganya okulonda omukulembeze on meeting ogwanidde okubeera ekyolina okukola ki kyogwanidde okubeera kiki mbadde ndeeta nti waliyo obadoga obulamu nga tebusibwa kubalaatiramu okiwulira ng'ekyokulya ajja kuba kubika simu zali gwe naliko naye mu studio ne bamwetera mucere sukaali biki yali weni ali muye n'atika mu motoka ye n'agenda kati waliyo gwe batabiwa ng'olina kubikolerera obikolera bukolezo bifuna kati nze gwe njogerera nze soogerera bano era obulumi bw'abano nze si bwe njogerako ayinza okuba kasereke mu nsawo akaera naye ng'okulya n'abaana okusoma si kizibu kye akuba ku simu teka wali omwana wagenda akoleki asomera wali yalwana omwana wasomeza bo benkola ki beyogerera bwenkoma ku bulamu bw'abantu sigamba bano abasobola okugenda ne bakima eddagala njogera nga ku bantu abafaananga Dr. Kano Kiza Besigye abatakyasobola yadde okwakisesinga treatment Uganda ekirivudde era nakusigidde ekifaananyi nti bannayuganda abasinga obungi nga nange mwendi tufaananga Dr. Kano Kiza Besigye kati njagala nyo tubeere n'ekifaananyi ekigazi nti Segirinya yagenze Dr. Kano Kiza Besigye bamutadde mu layini yeemu gye bayisiza muganda Segirinya era nze sitya kukyogera temusobola okutya olwaliro nga Dr. Kano Kiza Besigye agalamidde wansi sitya kukyogera kuba yembeera mwe bamwagala wabanga mutabani wa omukulembeze w'eggwanga yagambye bw'onoba teweetonze osobola ofulumira mu mbeera mu kkomera etategeerekeka mu kofini byabadde bigambo bye kati gw'oyagala w'embeera ku mpewo ebyo mbibuusa amaaso era ne mebbikoonako that is very wrong nti webamala Kano Kiza Besigye ani addako okiwulira onali bakubuza ng'ayingira nti munanzikiriza okwambala kakofiira omuntu n'oteekawo embeera nti ne mu studio ng'abantu bagala okumanya where should I subscribe from toyagala abantu bamanye okiwulira nali nyambadde baleeti omusajja yajja nga ndi ku booda ompuliriza yajjangu bananga mwana gijjako enkofiira ne mugamba ngamba jjako enkofiira naye nga musayibu nangamba nkwegayiridde taata jjako enkofiira ku mutwe era n'okusanyusa omuzeeyi kuba yannemerako nga booda wagigamba mugobe muzeeyi nali sima era namaliza ngikoze eki kijja kunengamba kansanyuse obulamu bwa muzeeyi kuba nakola muzeeyi kyali nangamba ffenna tunyigizibwa najjako ki enkofiira ng'alaba obulamu bwe bugenda lwa nkofiira kati eggwanga we liyimiridde kati kyekiki nabagambye nti mmwe abali ebweru mwenna nammwe ababiri bentudde nammwe makkati mmwe abalowooza nti obulamu bwa Dr. Kiza Besigye bwayitamu tebugenda kutuukako lutemya lwaliiso kuba gavumenti ng'ekulemberwa dikiteeta ng'ekulemberwa mu yeekera tomanya move kijja ddako okukola era bano bannaffe abatambudeko mu bibiina ebyenjawulo ng'ono okutuuka okujoyinga Mwami Museveni ate mmwe muli tageti ye nnyo nze kino nkifuula muganda wange tasobola nkidda mu maaso ga kamera tasobola kukwesiga n'olunaku n'olwo simbwa tebamwesiga kyekiringa mukazi ono byabadde anyumyafumye mu malya mugo yagambye malaya gwafiira embeera ya mukwano ye beemulinye era webako okugubuka gye yanobye yatise guledayo ayinza n'okwambala elementi yatise kotanera ebitula agitwala okiwulira nga gwoli mu buliri nga webaka bino ebimu byetunyumye byetwogera abantu bagezeko bitegeera okiwulira gavumenti ekuyemberwako omuyeekera nga ne gwasuze naye amujjanja batamuwulidde nti nasuze wano ng'omugambule ti gwagenda kukwesiga okiwulira bamulowooza nga nti ali mukasaka nga tali mukasaka ye mukulembeze gwe mulwanirira kati teyali muyeekera anti wuliriza wabanga kutuwane yali muyeekera nga muyeekera munna amukoze bwatyo okiwulira kati gwe gwataata abaddeemu ggwe kuba oli muyeekera munne ye yayimirizawo obulamu bwe naye bwati wamukoze eki kati ate gwe akuta obukwasa omuzira n'osala kigambo nagaja mututambula empologoma yatwala akakadde bwali bubiri obukadde bwe twala akamu kana akasigala tekagatwala bulungi toyisa mu kiryo kyange kaba kali awo nze bannayuganda kakati olunaku lumu nja bano bannange batambuzako enakasiri kuba ngendayo nendabayo wonaba nga olina omutima ogwagala ensi yo kuba nze Museveni mukyawa ndi muto nga ntandise okutegeera ne mukyawa kasanayo ku byali enakaseke era nga abasasule musasula gy'abasasuddemu kuba bo bakyasasulira omuwendo ogw'okuleeta Mwami Museveni ate bakyagusasulira oluvannyuma kituyambe nnyo obutamala geesiga bayeekera bafaanagana nga Mwami Museveni kuba abeeruweero nakaseke lwe tulayangu bakyasasulira omuwendo paka kati ogw'ebintu byabwe bye baawaayo okuleeta Museveni mu buyinza musekende asatuwumbawumba basinga okuba n'amalwaliro amabi enguudo embi
buli kimu ekinyigiriza omuntu wa bulijjo ng'oyagala okumanya ti mu Uganda omuntu abonaabona atya genda kaseke genda keeruweeru ojja kukoma ng'ofunye true definition okuwagira mu yeekera nga maliriza mukama wange nyinza obutadda ku muzengo kulaba ongobye second 2 maliriza ojja kudda osibule kati nga maliriza ku nsonga eno mu ababiri mmwe ku struggle gye tuliko ey'okusooka kujja mwambye Besigye mu nsiko zino t-shirt musooke muzize wabbali n'ezo enkofiira tusooke tulwane nnyo tumanye nti fera tulina omutima gulimira bannayuganda n'ebyo byoyogedde simanyi weewombeeka olimba byokwetonda Besigye olimba essaawa no twetaaga okulaba ku biko alimba naye mutima gwa kibanyi twetaaga essaawa eno okulabako ng'okola statement edimandinga mwami Museveni kale abatulaba mwebalire ddala eno ye program goloka tukole tuli mu kanyomero kaffe twogere ensonga kulaba butya bwe tuyinza okweddabulula Simbwa nakwadde akadde noyogerako ku bulamu bwa Dr. Kizza Besigye naye kati mu bufunze kenjagala okooneko ennyo nti bw'otunulira eggwanga lino engeri y'okutulugunyaamu nakulabako emabegako nga bakututte Kenya banupu nga bakututte Kenya bakutadde ku lunyiriri mu lujjudde lw'abantu noga nti mu bitongole ebyenjawulo ebirwanirizi by'eddembe nogamba nze Simbwa Moses nze omu ku gavumenti be yakuba katono enzite busi era n'obulemu buno bwonna bwe nnina bizibu bya gavumenti eno ekiseera ne kiyitawo kitono nnyo ate n'obanga gavumenti eno olw'okubanga egenda kuwa obujjanjabi egenda kujjanjaba gwe yatulugunya naye ekindeesezza ebyo nti gwe omanyi gavumenti eno engeri gyetambuzaamu emirimu mu bulungi kati saawa eno oli mu bulungi ate waliko ne mu bubi njagala abantu bano abatulaba obagumye ku mbeera Dr. Kizza Besigye gy'ayitamu ate nga gwe omuwagizi wa President Museveni naye ndoza mu ddakiika nga 3 ate oluvannyuma tukomewo tube nga tusiibula bw'osanga omunyi wa sigala n'omunyi w'enjaga bombi bw'obasaaga bwebaba bazze okukwata tebaawula nti ono abadde anywa sigala ono abadde anywa njaga batwalanga banyi baki tebakebera misokoto era bw'osanga omulalu n'omutamiivu bonna nga bali ku kkubo bonna obayita balalu naye nga kubaako omu nga ye jasi atamidde kati bw'ategeera bw'obalaba ogamba omu alabika mutamiivu n'alabika mulalu gwe abalabye gwenza okitegeera so nze ku bulamu bwa Simbwa obadde otegeeza ki mutwalanga mukama wange tenga mutwalanga muzeeyi wange kuba Dr. Kizza Besigye mu mbeera gye nalimu era sisobola kugamba nti njogera ebigambo era mbyogera nga ndina mukakkamu kulaba mu nsonga za Dr. Kizza Besigye Dr. Kizza Besigye ye muntu first nga nagafuna obuzibu muzina lugongereko waggulu yannyamba nnyo era yanzijanjaba nnyo so mu bulumi bonna bonna Dr. Kizza Besigye bwalimu nange nga Simbwa ndi wamu naye nina omuwala jjo yankubira essimu nangamba Simbwa otudde mutunulira Dr. Kizza Besigye olw'okuba nti mmwe muli b'emyale mwatuuka ne mugamba no obulumi Dr. Kizza Besigye nange bwalimu nange mbulimu embeera wabayita mu mbeera ey'obulwadde nange yembeera gye nalimu so nga nze Simbwa bwentuula nentunulira omuntu Katonda ye mutwalanga Katonda wange ow'okunsi saawa zino Dr. Kizza Besigye byonna bye tukola ne wajendi ne biki byonna byenkola nabikola lwa Dr. Kizza Besigye kuba nze maanyi gange gonna n'obulamu bwange bwonna natandika okuwagira kano Dr. Kizza Besigye fa abavubuka bagenda ne bamugja ku airport mukoma waawo ng'asoose nawamu kamuko katono n'akomawo so netondera eggwanga tibabanga waliwo ensobi zonna Dr. Kizza Besigye zeyakola muzeeyi amuddiremu agende ajjanjabibwe bwabanga amaze okujjanjabibwa then kimutandika okukola another action kale ekirala ekigambo kye Nairobi kino
nti lwaki nagenda Nairobi nenkomawo acho simbwa ekyo mbadde mpa gye tuyita background njagadde nnyo okutangaza akantu ako so abantu baleke katwala ng'oli eyabuuziza ekibuuzo nti bw'onoova mwenyawe oddawa mugamba ngenda kudda wakampo muze ngalabiya nze okuva e Nairobi we nategeera obwereere bwa opposition nti opposition teyagala muntu mulamu ekyo tebakulya binusu opposition eyagala nnyo omuntu ndowooza ali mu buzibu bwe basobola okufunira lwaki nze simbwa bwe nava e Nairobi nga nkomawo wano e Uganda basajja abo bandeeka ku airport ekyo siri kirumamu bandeeka ku airport ng'ate oli mulema naye nga gye bandeze teri jjajja wange teri senga wange era ani yakutwalayo n'omwana gwe simbwa ani yakutwala e Nairobi bangi bonna kale maliriza tugende nina omwana eyalemerako n'agamba sisobola kuleka muvubuka ono ku mbeera gye nalimu n'agamba sijja muleka naye nga omu ayimiridde ku kisaawe amaze okusala ali mugamba oyo muleke jangu tugende totawana n'oyo bino mbyogera nga simamu emmotoka ne bwedda wali n'enkuba nengamba kweri abantu bano yene embeera gye balina okumutusaamu katono ofiire e Kenya bwe nakomawo wano e Uganda ngenda okudda wano ng'ate nzaefuuse ensonga wano nenkubira abasajja bamasimu ne mbagamba basajja mmwe mutunde kino ne kino ekigenda mu maaso naye nga buli omu ngamba tofaayo bwe bakukwata tulina balooya okitegeera simbwa sibula tugende nabeeranga mukyalo nga nentandika okuvuna nga nti okugenda mu malwaliro sibula so tuleke kuddawo okugamba nti bwe tujja kujja wano twogere ebirungi twogerere buli omu tutumwogerera birungi nedda ekibi tukiyite kibi ekirungi tukiyite kirungi so baganda bange mwenna abantu b'oku kyalo kyange kyembeerako ekyalo kyange ekyenneegulumye omukulu Kakodyo Nalongo Jajja Timo mwena baganda bange Nalongo ye mukyala si mama wange mukyala sawa zinaaliyo bangi era ng'omulwanyi jeno genda bakukuba nze muyita mukyala wange wane wembera n'omukyalo omwawaka bonna buli ate motoka president yakuwa nene drone ate wemba muzeyita mbanga ku motoka ebisagalo gambe bantu muzeyi yampa motoka atugambye atya wano si bwatugambye nkugambye ekintu kimu ti muzeyi kye yampa faamu era naye nkugamba ebigambo bino nti yampa faamu tugambye olinawo kamoto tukubuziza otambulira mu kyo kugenda mu bavubuka n'ogamba president si bwatugambye nganze simbwa gavumenti esobola okugamba nti no kuba kati baminisita asobola tambula ate nina okukola emirimu gya gavumenti kale siibula tugende ne basigala nga bagamba nti koleki so baganda bange mwenna mbagala nnyo abavubuka mwenna mubeere bakkakkamu ensonga z'ebyobufuzi muzikwate nga bwe mulowooza ebintu byonna bijja kutereera omuliro omungi tegulina kyekugenda kuwangula ggwanga lino eggwanga lino tulina ditambuza nga tuli bakkakkamu bano bannaffe abajja tubuzaabuza nga batugamba nti bo bazze kuleeta simbwa atozeemu kuteesa baliwo ku byagala byanfuna kale ng'osiibula bulala maliriza nno so tubeere bakkakkamu mbagala nnyo mwebale nnyo mwebalire abasiibula tugende osabe n'akalulu okwebaza abadde batugoberera ku Delta TV nebaza management okuwanga omukisa ne tujja tukwaganyeko ebirowooza ate kati batwongeddemu akadde olwokubiri mulabe nga pulogulamu eno nakyegata ku ggwanga ddala kwabo abanyigirizibwa abatwala ebigambo byaffe abali ku ludda oluvuganya mwami Museveni oba olumu wabulayende tawabulikika soka okubebaza nga bulijjo bategeeza soka okwebaza Timo Kannamwangi munene nnyo soka okwebaza Timo Kannamwangi kuba timukoze omulimu munene nnyo teekateeka okulaba nga tutwala entebe ya Ndejje division naye nga bulijjo bwe nkibagamba newankubadde njagala entebe ya Ndejje division naye omulimu omukulu oba gusinga okuba omunene gwakukyusa ggwanga gwakulwanirira abo abanyigirizibwa kulaba nga bafuna obwenkanya tinewekina Kannamwangi Abbas ye ssentebe wa Ndejje division 2026 ng'eggwanga terifunye bwenkanya n'okufuna kyerina okufuna amaanyi gamagenza okuba gajja kuba gafudde bwereere so nga tulwanira Kannamwangi Abbas okuba ssentebe wa Ndejje division kano kakulu nnyo sooke tutidira amaanyi agasinga obungi ebitundutundu nga 9 tubiteeke mu kulwanirira okukyusa eggwanga tubiteeke mu kulwanirira abo abanyigirizibwa tubiteeke mu kulwanirira abasibe abali mu kuvundira makomera then Kannamwangi Abbas nga ssentebe wa Ndejje division kujja kuba kuseeza ligenda mu gati buli munnayuganda kyanaaba yandi ofuna mu kitundu kyenkulembera ajja asobola okukifuna
so nyongera okubasaba abantu b'endejje okuyimirira nange ku lutabalo lw'endiko okulaba tutuusa eddoboozi lyaffe eri oyo omuntu wa bulijjo anyigirizibwa newankubadde Entebbe ya Ndejje division njagala nnyo nenyumirwa nnyo okubeera mu ggwanga erijjudde emirembe nyumirwa nnyo okubeera mu ggwanga nga saavisi zituka ku muntu wa bulijjo mu budde obutuufu kyomuwi w'omusolo sente empitivu zisibiddwa nga tazifuna olw'obukulembeze obuva waggulu then netunenya abakulembeze bala ku gavumenti n'ababaka ba palamenti naye ng'alina ekisumuuzo ekita ensimbi akitadde mitwetwe yeebasa asalawo wawaana ateeka ensimbi wawaana aziweereza wali omulimu omukulu n'ekizibu ekisinga okuba ekinene ti munnayuganda alina okumanya ensimbi egyawadde agifunamu ati naye bannayuganda abasinga omusolo gwe bawa in return tufuna miggo tufuna tiyaggaasi tufuna kumenyebwa amagulu tufuna bulemu n'ekyo Abaasi bwe banaamu makaadi teyewaggule neyesimbawo independent gambo bino wammanga era nkyogera nnyo n'abavuzi bange mbagamba oyo yenna mpagira ng'agenda kumpagira nga sirina kaadi okuwagiza abuleke abireke yes oyo yenna atambula nange ng'amanyi ti wenna abasirina kaadi agenda kumpagira amanyi gakozesa maanyi ga bwereere sigenda kwesimbawo ekifo kyonna mu ggwanga tolina kaadi bajja kuba mpewuse n'okwewuka nga ngenda nkonstitutinga bulungi mu kaluka president ogenda kukola nga simbwa ngenda concentrating mu kaluka president kanonye bulungi nnyo nabe nga gona lifuna obwenkanya sisobola kubeera ku ballot paper nga sirina mbuleero ekyo ndowooza okitegedde mukulu kale abatulaba mwebale nnyo mugo yasiibula tugende neyanziza nnyo Salongo n'abatuwuliriza era abatulaba ku Delta TV ku eno programu mukola kyamaanyi nnyo abantu b'Ekigulu South constituency mu Iganga district mbasaba obuwagizi bwammwe nga area member of parliament 2026 Kigulu ani aliyo ani gweyagala okujjayo wali aliyo wa kibiina ki wa NRM kale genda maaso wali aliyo naye so tayagala namwogera kaliyo obuwagizi bwammwe mumpagire tukyuse Kigulu South era tukyuse Iganga district wabula njagala okutegeeza kino ekintu one Dr. Kizza Besigye bamukkirize afuna obujjanjabi kuba twagala nnyo obulamu bwe be bamu ku ba historicals betumanyi ate n'omufuta woza era be bamu ku ba members ba high command ey'amagye up to now nga bali written so tumwagala n'omufuta woza bano aba opposition balina nnyo omudomo naye opposition tesobola twala omudomo bwotegeeza ki balina nnyo ebigambo bingi naye tebalina mugongo gusobola twala bukulembeze bwa ggwanga olw'ensimbwa bwagambye olw'ensonga buli omu yeeyagaliza tebasobola asimbawo omuntu omu tebasobola unitinga ne mwami Simbwe bali mu makadi ajja kujja kino kyayogera mwami Abbas kino ajja kujja independent kino ayogera wano just sanyusa abantu ndowooza amanyi nti bajja mu wakati naye maliriza ngenda kuwa second bill Abbas maliriza mugoya sebo kamalirize nze njagala bategeeza nti opposition tesobola kulembera Uganda mu kaseera kane too disorganized and too weak otwala obukulembeze bw'eggwanga lino kubanga n'enteekateeka yennyini tebagirina kitegeeza muzeeyi tava ku main agira agenda mu maaso muzeeyi akyayina kati nkubuulire NRM eri mukola structures bano tebanazikola twakunze abantu baffe ne bagenda beewandiisa abasinga obungi mu opposition tebeewandiisiza nga bagamba tetugenda mu byabululu okiraba ekyo bali totally disorganized era bali too weak tebasobola winninga kalulu wabula Abbas njagala mugumya nti sebo bw'obanga weesimbyewo tofangayo nnyo ku muntu nti wa NRM agenda kunziba akalulu kubanga mwenna muli babbi aba opposition n'aba NRM so tekikutiisanga bw'oba ojjanga ogenda akolera abantu gwe jjanga okolera abantu bakuwa akalulu ewo mu division naye ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga nga oganye nti ogenda concentrating ku bukulembeze bw'eggwanga nga bakumye kaadi sebo eyo temuyinaayo ssuubi kale kati omubulidde misana gala sibula osabe n'akalulu nange njagala okwebaza management naawe Salongo kennyini kuba nti mwampadde omukisa guno okwogerako eri eggwanga okwogera ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku ggwanga lino
ewaffe nno mu Busiro East abatuuze baayo bantu bakusengejja nsonga bantu bakusengejja nsonga n'okusalawo zitambula zitya zitambula bulungi ye oba nedda Busiro East ya National Unity Platform era manyi mbaka aliyo watu bwali era twagala gimaintaininga nga National Unity Platform mu buli ngeri yonna na buli mutendera gwonna ne essaawa zino President waffe Kyagulanyi Ssentamu yeetaaga abasajja n'abakazi okuyimirira naye okulwanyisa embeera ya Mwami Museveni nga ffe tugimanyi nti ye dictator ekyo ewaffe twaganza okwekenneenya nga omubaka omulamu ogwo yaguvaako honorable yaguvaako gwo omulamu yaguvaako ali ku bibye birala n'olwensonga eyo ne bagamba nedda tulina abantu bangi of course tosobola kubanga bano kan nesimbyewo oba ne consultations n'abantu ab'enjawulo mwogera ebintu ebyenjawulo bikwata ku kitundu kyammwe nga nedda honorable Gala wesimbawo ku luli kati jangu okulembere ekigwa ekimu jangu okulembere tulabe nti tufuna omuntu agenda kuyimirira President Kyagulanyi twase ye point yeetaaga abantu ogera kuyimirira naye okulaba nti tukyusa ki abatalina bunnanfuusi bano bo balowooza bana balowooza nti kisoboka teri kitasoboka ffe okukkiriza kwe tulina nti eggwanga lisobola okukyuka in a second flash Kyagulanyi President ate bino byogamba kyola bwe buzibu balina bino byogamba asese n'okuseka Gala ayogera kyono bino byogamba nti si beetegefu iyo ndowooza yo ng'omuntu yes kikyotegeeza nti si beetegefu otegedde beetegefu nnyo ffe kati ennaku zino twasurprising abantu ffe tulina essomero eritendekaki ebyobufuzi mwategese ne debate lwakuba babadde bagikubamu ebitu byabwe myaka gino gyonna gyonna batulage nti wano Kyankwanzi bagenda kutwala abantu Kyankwanzi ate Galuga kuba lekikyalinga no si kusomesa lekikyalingi kugwa mu layini yaabwe that's what it is kuba lekikyalingi so si kubasomesa nti obufuzi bitambula bwebyo so ffe tuli beetegefu simbwanga kutunuulira nnyo yewuunya sibula Mwami Gala sibula beetegefu okutwala obuyinza bw'eggwanga lino era tusobola iyo ndowooza yammwe mugenda mugiteeka nga bwemuli obukozi tumanyiwa dictating n'ebiro biringa ebyo naye ffe tumanyi tusobola so Abanabuso West nga Kyenge Town Council Wakiso Mumyuka Wakiso Town Council n'Emmende mundabire ddala ku mulundi guno gwokka okulaba nti tusigala nga National Unity Platform ekutte ebendera mu Busiro East ate nze mu kwepimapimamu kati saawa zino ayimiridde abalala beesuliseemu so mumpagire 26 wendi nnyo nebaza batukwataganya nab'ensonga zino bannange besimenye bannyo bwe namenya kabamu batugeddeko naye natiimu yange yamaanyi ennyo mu buli division batunoonya akalu kano yatujja kawangula singa banampa omukisa nekwata kaadi tegedde webale nnyo obadde ogamba kimugoye olumuzi agenda osembayo olwaki kubanga omusajja ono okutugamba nti be balina essomero erisomesa ebyobufuzi wali owuliddeko nali so compare baso mzinda ati yakoze mugenda kulekera abantu ewamwe mu training abantu abali batya training militia mu training aba politicians mu training mpera abasi mu second bill bwe banaakuma kaadi mukulu onakubye nnyo emisumaali naye second bill abasi endaba y'omuntu endowooza ekyabugagga ki kino kyabugagga kyono ekyobugagga ekyange kyennina ndi loyo eri pate yange ndi loyo eri abantu bange abanzikiririzaamu saagala kukulyetinga bukya eri bantu balala nenzize ŋŋamba nti nze bwe basitampa kati sigenda kwesimbawo ekyokubiri bannaffe abasinga mu byobufuzi nkyogera nnyo bagufuula omulimu kale era ne balowooza nti okutambuza obulamu endaba muki naye nze ndaba obulamu bwange after politics naye ndaba obulamu bwange before politics kitegeeza without a card I can live kale simbu akakusiiwa olwokubiri olujja gye luli tujja komawo wano omubasiiwa mu busigazi abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala tetuyinza kusukkawo wano njagala okwebaza Mwami Simbwa Abasi Mwami Mugoya ate ne Mwami Gala okubeera nti mwefiriza akadde ne mujja wano tukubaganye ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo nze Saalongo Lusiba njagala okwebaza mukyala Nakakande Brenda ku kamera ate Lutakome Hamani mu control room
ne mwami Kibirige n'abalala mwenna Omulangira Ndawula abalafu bano kulanga programu eno etambula lunaku olwali lwakubiri mugende mukole era tubaagaliza olunaku olulungi mbeere bulungi mweraba.